mbalamusizzaako nnyo mwena gye musinzira okubanga mutuwagira mwebale nnyo okuwagira Media Choice Television yenze Ssaalongo kankaka Peter ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogwokuna 2024 yabadde Easter Sunday abantu babadde mu kujaguza ekawungezi ne tufuna amawulire ag'ennaku omwogezi wa Majje Brigadier General Felix Kulaije yatubikidde Brigadier General munne ayitibwa Stephen Kiggundu ono nga bwasiibye ali bulungi naye kawungezi n'afa bamusanze afiiridde mu Kinaabiro kaakati ye program y'olunaku olwaleero omuweereza wammwe okubaweereza wano mu byuma ne wano we mulaba yenzo wammwe kankaka Peter Ssaalongo bwe nawulidde amawulire g'okufa guno ne ganzijukiza bingi program y'olunaku olwaleero neebuuza ekibuuzo lwaki bannamagye bafiira mu binaabiro lwaki abantu bangi nnyo mu nsi yonna ne mu Uganda specifically nga gye tugenda okwogerako lwaki abantu ab'ebitiibwa abayina emmundu abayina emirimu egisobola n'okubassa nga Brigadier General eyalifiiridde mu lutalo bbomu lwaki ate bafiira mu binaabiro Muganda yagera olugero nti ewafiira omuzira waba watono kati bano bafiira mu binaabiro nga sinaba kutandika programu eno kino kinzijukiza omwaka gwa 2020 gwakyaka nnyo mu bannamagye okufiira mu binaabiro era mu July eyo waliyo munnamagye omulala Brigadier General Victor Twesige ono yafiira mu Kinaabiro mu maka ge agali Nyarusanje mu Lukunjiri era baiveni eyali omwogezi w'amagye Brigadier Karemire yajja n'atugamba nti Brigadier General Victor Twesige yafiiridde mu Kinaabiro July 22 mu mwezi ogwo gumu kyatandika okutweraliikiriza kuba mu mwezi ogwo gumu mwafiira Brigadier General Victor Twesige mu Kinaabiro mwali mwakafiira mu bannamagye bana mu just mu bbanga lya nnaku 3 mu 2020 era nga b'ofiisaazi bano kwaliko General Eric Mukasa. General Eric Mukasa yali Chief of Staff of the Reserve Forces ono agambibwa nti mu kiseera kye kimu yali afudde naye ye kyamutta bagamba yali cardiac arrest abamanyi ebyo sijja kweyingiza nnyo mu byalusawo cardiac arrest mu kinoonyerezeeko munambuulira mu mwezi gwe gumu mwalimu Brigadier Bell Tushabe era nti ono naye yali afudde multiple organ failure ebitundu by'omubiri ebisinga okubanga tebikyakolerako ddala mu mwezi gumu omwafiira Brigadier General Victor Twesige era nga mu Juni abasinga okumanya omwaka ogwo ekyasinga okuluma abangi mwe mwafiira Brigadier General Kasirye Gwanga mu 2020 ono ayogerwako nti yafiira Nakasero mu ddwaliro era nga yali afudde blood clot omwezi gumu mwafiiramu bannamagye sigamba nti bannamagye bokka be bafiira mu binaabiro naye programu yange nconcentratinze ku lwaki bannamagye bafiira mu binaabiro nkujjidde eri abamu benjogedde tebafiira mu binaabiro naye kyatandika ne Brigadier Brigadier General Victor Twesige nti yafiira mu Kinaabiro n'abalala bana ne bagoberera mu July kaakati mu 2020 still waliwo omuntu omu ngera yali mukulu mu ggwanga Uganda ono nga yali prosecutor mu kooti y'ensi yonna oba giyita ICC Esther Nakayima kyogerwa naye yafiira mu Kinaabiro so mu 2020 prosecutor mulamba ow'ekitongole ky'ensi yonna eky'amateeka ICC International Criminal Court yafiira mu Kinaabiro kakati bwe twayingira mu August wa 2021 Major General Paul Lokech oyo mpozi nze namwe nga mwogeddeko kyogerwa nti ono yafa blood clot naye kyava kuki yagwa mu Kinaabiro kigambibwa nga nkootinga General Tafiire nti ono yagwa mu Kinaabiro okufuna blood clot eno eyamuttira mu Kinaabiro doza mulaba ebibuuzo bye neebuuza mu Aprili wa 2022 omusirikale ayitibwa Lieutenant Colonel Charles Omara Abeni yagwa mu Kinaabiro mu maka ge erira gye bayitayo batya Akia munansonyiwa bwembanga si byatudde bulungi n'afa 2022 Lieutenant Colonel Charles Omara Abeni yafa era nkwoyo
kwe twongereza Brigadier General Stephen Kiggundu. Nkyebuuza lwaki abasirikale bafiira mu Kinaabiro era nga topiki ey'olwaleero programu zino nzitemyemu emirundi ebiri. Kaakati nga sinagenda ku lwaki abasirikale bafiira mu Kinaabiro, njagadde neebuuze lwaki omuntu oba musirikale oba sirimu musirikale yalifiiridde mu Kinaabiro. Omuntu ngeri ki omuntu gy'ayinza okufiiramu mu Kinaabiro kye tugenda okusooka okutunuulira. Bwe nabadde nnyumyamu ne balubyanza abamu bagamba mbu omanyi tutandikira na Munnansi. Munnansi mukulu nnyo mu kutegeera ebintu bwe bayagala okufuna information buuza omuntu wa wansi. Abamu bagamba nti abantu bano baseerera mu Kinaabiro, abalala bagamba nti Kinaabiro. Naye nekibuuzo ekirala ekikulu kyenjagala okwadressinga mu programu zino ebbiri, lwaki bagagga be basinga okufiira mu Kinaabiro? Lwaki bantu babitiibwa balina ziranka be bakyasinza okufiira mu Kinaabiro? Njagala tugenda okuva mu programu zino bbiri nga kiri addressed. Namba 2, abamu bwe nabadde mbabuuza ne bagamba abamu beesiba ku byakika nti ebyekika bikima abantu. Kakati mu programu eno esoose kuleetera abantu babiri, nyina abakugu bana nange kennyini okubaako details nga nengera kusoosa babiri. Asooka nyina omukugu inginiya mu kuzimba Kinaabiro kwali ku programu eno, nyinako n'omusamize. Omusamize omu ku basamize abakyasinza okubeera abakambwe nga nyinyonnyola mu sayidi y'Okinnansi kiki ekittira abantu mu Kinaabiro, ate mu sayidi y'obwa inginiya mu kinnasayansi omuntu asobola atya okufiira mu Kinaabiro. Ye episode esooka, episode namba 2 specifically tugenda kwogera ku lwaki bannamagye bafiira mu Kinaabiro. Ye programu eyo bwetyo betugindooza ntandike na musamize, ntandike na munnasayansi, ntandike na inginiya, ntandike na mulogo. Katutandike programu eyo. Sebo inginiya wasuza otya sebo? Lungi sebo wasuza otya sebo? Mujebaleke eyo. Nkali sebo nawe mujebaleke. Nkugwiridde mu Easter Monday. Sebo. Nategeddeko nti muyinayo ekivulu ky'abazimbi. Ekivulu baje muzimbi sanyuka gwazimbe gwanga festival. Sebo. Buli kaseera tuteekawo ebipya ebitabaddeewo mu ggwanga. Abasobola okubanga balabirako nabo bafune ekintu kibasobola okutambuza. Mazima. Kati camping ground naye ate nga innovation center ffe kye tuba tugiyita discount paradise. Okimanyi ndi musajja mu scout. Mazima ddala. Inginiya nyoza okukubirako nga nyina ekintu ekintabudde. Ekintu kino kigenze kigwa mu ggwanga naye nenjagala nnoonye omuntu gwe neebuuzaako nga sirina gwe nnyinza kufuna other than oyo yennyini gwe kikwatako. Olunaku lw'eggulo nga 31 UPDF ng'eyitira mu mwogezi waayo Felix Kulayigye Brigadier General yatubikidde nti nno omukungu waayo Brigadier General Stephen Kiggundu ono nno nga yabadde amyuka akulira Air Force ya UPDF yafudde, ate nga kye yatubikidde kye yafudde yabadde musajja mulabu olwavudde waka okudda e Kawungeezi nti ate yafiiridde mu Kinaabiro teyavuddemu. Kaakati nzize neebuuza ekibuuzo kino nga kikwatagana ku Kinaabiro n'enkirowooza teri muntu ayinza kunnyonnyola Kinaabiro okuggyako bennyini abakola Kinaabiro. Bennyini mu abakola Kinaabiro. Kuba amawulire ga nnaku naye nga nnyinza okuba nti ndi omu ku baakosebwa mu mbeera y'Ekinaabiro era kyampaliriza mu bukulu oba nga nkuze. Bwe nali mu kibiina ekyokusatu waliwo akatabo akaafuluma abaakayita Nkooyoyo Vision nga koogera ku jjajjange Nkooyoyo Elisa Wamala yali chifu wa Kabaka mu biseera ebyo. Naye mu kwagala okumanya ennyo nanoonyereza era nembuuza ssenga wange omu abasinga obungi bwe bamanyi nga Ssenga Damali oba Nawume Nkooyoyo. Mu kunnyomeza basenga abo babiri Ssenga Damali Nkooyoyo ne Nawume Nkooyoyo bambuulirako ku nsonga ya jjajjange Nkooyoyo Elisa Wamala yali chifu wa Kabaka
eyazaala yali Ssaabalabirizi wa Uganda Livingstone Mpalanyi Nkooyooyo. Enfa ye naye yali ya Kinaabiro. Kwegamba okufa ekyamuviirako okufa wali wa Kinaabiro. Okikomyawo leero n'ogamba nti omuntu ng'oyo omunene nti yafudde mu Kinaabiro. Era waliwo n'omukyala omugenzi Winnie Makumbi yali meeya wa Lubaga. Era yali pulezidenti w'Abagalo Guide. Nali nfunye omukisa nga nze omusikawutu abamukuuma. Naye era yatufaako ng'avudde mu Kinaabiro. Naye bw'oba weegenderezza abantu abafiira mu binaabiro, biyinza okuba birimu technicalities eziri related ku muzimbi. Omanyi mwami Nkooyooyo ffe wano mu baddugavu abantu abasinga bakizza mu ngeri ya Kiganda. Banonooza nti omuntu okufiira mu Kinaabiro wabeerawo oba emizimu gy'ekika egimulondoola. Naye osookanga ne weebuuza lwaki emizimu gy'ekika ginoonya Kinaabiro kirimu ttayiro oba Niiro ne kitagenda mu Kinaabiro bino eby'essanja ebyasookawo oba eby'essubi eby'ettaka ebyo ng'olinya mu ttaka. Lwaki tebigenda? Waliwo ebinaabiro by'osanga nga bayiyewo mayinja ng'omuntu wanaabira. So twetaaze ate tugende mu nsi we tugamba nti expanding knowledge and technology. Woleka knowledge nejja yaleetera technology. Technology olina okumanya ate knowledge ey'okwandolinga technology nakyo okigatta awamu. Nze jjajjange ebinaabiro by then tayiro zaali tezinnaba kujja bakozesanga Niiro. Naye abaami ba Kabaka oba bakiifu ebinaabiro byabwe byabeerangamu entebe oba ekiseminti kwe batuula. Nagendayo nendaba ennyumba ya jjajja gye bayita Kaso. Kaso by then bakiifu ba Kabaka yewe yasalawo gizimba lubanga lubiri lwe. Mwalingamu ekiseminti oba ekigulumu we baatuulanga. Mu Kinaabiro mwe baanaabiranga bakiifu. Byali bigazi. Kumpi fuuti 10 ku 10. Era bw'oba otunuulidde abantu abafiiridde mu binaabiro baba bagagga abalina obusobozi obwa affording ekinaabiro ekisukka mita 1.5 oba 1.2 fuuti 4. Nange badde neebuuza nti kiringa muzimu nti gwakwata mu famire engagga nti abagagga be basinga okufiira mu binaabiro. Kati waneeno nga w'onoogamba nti bakugamba totuula ku ssiga. Abantu nakati ku ssaawa yayo takimanyi lwaki tebatuula ku ssiga. Omuntu omubuuza kiro y'ebyoya n'ey'amayinja ki ekisinga ozitowa. Tuli mu nsi omuntu wakugambira nti ey'amayinja yesinga ozitowa. Kumbe zonna kiro. Kati abantu okukitegeera nti zombi kiro. Abamu tebannabikula bwongo. Kimanya mu ngeri eyo. Kingambye nti tekinologi wajja. Olina okumanya ne knowledge esobola okwandolinga tekinologi. Mpulira. Abantu ogera n'omusanga ng'anoonya ttayiro n'agamba njagala etaseerera. Naye ne we liba jjinja eriri rwafu. Omuntu w'aba asobola okuseererera ku ttaka. Ettaka eritaliiko tekinologi yenna. Kati okuseerera twalibuuzizza ng'omuntu yeebuuza ki ekireeta okuseerera. Zi detergent za sabbuuni oba tugambe sabbuuni. Ebyovu. Kkwo. Okuba ku ttayiro ne weebeera eyina amannyo ag'enkana gatya kujyawo nga giringa misumaali. Chief ono jjajjaawo mu ntebe eyo gye yali ewasanga mu Kinaabiro. Baali ye banaaza munaaze oba yanaabanga atudde. By then abaami ba Kabaka baanaanyizibwanga bunaazibwa sinakindi ebiseera bino era mukyalimu abantu oluusi nga mukwano mungi oluusi enkolagana ennungi ennene ng'ereetera omuntu okuba nti anaazibwa ng'amazima takyasobola kukola ki waba tayimiridde ku shawo oba ki nga yeetaaza omukuuta mu bwongo. Kati jjajjaawo ono gwe bwe wakitunulamu yafiira atya mu Kinaabiro? Kati nno emberebezi we yava nti jjajja amala okunaaba wabula eyali amuweereza okuba nti nno baamunaaza avaawo
kumbe ebyovu bisigadde awo yali alinnye. Kati mukula oli oba simanyi kiki yali akola oba kujjako kyayi ku kyoto baki naye we yasituka okgenda okukwata tawero we yazirinnya ekigere kye kisituka kubanga myaka gyali gikuze automatically yali ayina osseerera we yaseerera waati omugongo yagukuba kana akaseminti akaali mu makkati kwe yali atudde mpulira n'akutuka omugongo ne bamutwala paka mulago. Whereby by then essomero ly'Onkooyoyo boarding and primary school lyewaliyo edda baali baliyita Nkooyoyo girls. We yalangirira n'agamba ku kitanda kye ng'agenda okufa n'agamba nti munnyambe kubanga lyali lisomero nga lisomeramu baana b'abakiifu abawala. N'agamba n'abaana ab'obulenzi mubawe omukisa. Era omwana omulenzi Nkooyoyo vision akatabaako nti n'omwana omulenzi eyasooka mu ssomero eryo erya Nkooyoyo yalinako akabonero ka badge nga kaliko Nkooyoyo girls. Omulenzi eyasookamu n'ekikyenjija mu ekyo nti jjajja wange olugendo lwe oluvannyuma lw'okusoma akatabaako nanoonyereza nga yafiira mu Kinaabiro naye Kinaabiro we nakituuka mu kyali kigazi wabula mu kuseerera n'akuba omugongo kuwe yali atudde yali baddenga ki platform ekyalimu. Bw'otunuulira Win Makumbi omugenzi omwoyo gwe Katonda agulamuze ekisa Ekinaabiro kye kyali kigazi wabula ate w'otunuulira ono gwe simanyi w'onookebera ojja kulaba nti Ekinaabiro kye nga kigazi. Kiki ekirala ekinjogera ku Kinaabiro ekigazi abantu bangi ojja kuwulira lwaki ku mizigo towulira afiiridde mu Kinaabiro. Ebinaabiro bino biba bifunda. Obunabiro kyogereko obunabiro bw'oku muzigo buba bufunda. Nga wabanga aseerera sinakindi akoona ku bbali oba yeekwata wa bbali ebintu ebirimu. Naye Ekinaabiro we kibanga kigazi ojja kulaba engeri setup y'ebinaabiro wino weeba. Kitooyi ebeera mu distance mu nsonda ne wabaawo mita ng'emu oba mita 2 okutuuka ku Kinaabiro. Omuntu w'abaana abanaaseerera omutwe guno distance olw'okuba omuntu abeera mu mita 1.5 bw'aseerera ebigere bigenda mu maaso omutwe gukwata ku ttooyi eno weebanga zino ez'ebbumba. Ekituufu tosobola kuwona ng'enkoona ekubye ku ttooyi eyo. Ku bumanyirivu ne history gy'olina ku bantu abamu obulamu obugendedde mu Kinaabiro okyegenderezanga ebinaabiro biba bigazi. Distance eneeri ku ttooyi awo wakati omuntu bw'agwa omutwe guno gutayiminga ku ttooyi kubanga wabeerawo kumpi mita 1.5 kyokka nde height y'omuntu ebeera mu mita 1.5 oba mita 1.7 mpulira. Kati ne kibanga senga mu kuseetapu y'ebinaabiro bino era ekikyayambyeko kati abagagga abasinga ebinaabiro ne ttooyi babiseparatinga ne shower units. Shower units ezo weweggaliramu efunza Ekinaabiro ne kabeera nga katono. Kyembadde njagala okubuuza nti waliwo ababeera n'ebinaabiro nga bigazi naye nga mulimu akanaabiro akateekemu obubeera ng'obwekirawuli obwo ekayiikamu amazzi era ne bafuna oluusi ne zikapeti ezalabba bwebo bwoyise bu shower units. Ati shower unit yeeka akabox kebateeka mwoyingira n'obeeramu wekka. Naye okabala obugazi bwako ekinene kalinga mu fuuti nga 4 oba fuuti 3. Automatically nga buli w'obanga aseerera omukono gwo gutambula mita 1. Bw'ogugaziya wooti gutambula mita 1 n'obugaziya omulala gubeera mita 1. Kitegeeza osayidi yonna gy'ogenda okugwa omukono gwo gukusapootinga n'olwana bulwanyi n'otuula naye ng'enkoona tekoonye ku ttaka. Kireeta okutaasa. Ebyokubiri ebibaafu bino baabikyusa ne bava ku by'ebbumba ne baleeta ebbaati eryali badde ne baleeta ebinaabiro ebibaafu ebiringa ebya plastic oba ebya fiber
biyambi nabyo okupreventinga abantu abali baseerera mu binaabiro oba mu bibaafu. Waliwo ekibaafu ekyabanga kizitowa ekyo nga kiringa essowaani y'ebbumba ekyo. Ekyo kati nakyo kyattanga abantu ne babasanga mu binaabiro ebyo bafiiriddemu. Kubanga eno gye baayingirirangamu bwe yalinnyanga ekigere yafundikiranga aseeredde buseerezi, omutwe era n'agukuba, enkoona n'agikuba ku kibaafu. Automatically olw'okuba akubyewo nkoona asooka n'azirika. Naye ng'ate ekinaabiro bw'aba ayingiramu okunaaba aba ayagala privacy, yeggaliramu. Tewaliwo muntu amukuuma, yeggaliramu nababa nga tasobola kufuna immediate response oba first aid oba obuyambi obutandikirwako obwamangu mazima. Kubanga togenda kumenya oba tosobola kugamba nti kancekinge ku muntu ng'omuntu ali mu kinaabiro. Automatically tekikujjira mu bwongo kubanga oli wagala kamala okunaaba oyinza omukonkona. Ate mwami Nkoyoyo nyina eminyolo gye nalaba gye muzimbisa ku matooyi ne ku binaabiro. Era gya bulabe. Ng'egyo eminyolo sayidi emu waliyo ekisumuluzo naye bw'oyingira munda waliyo kanyoola nga yo si kisumuluzo onyoola bunyooza omuntu ne yeggalirayo completely. Nga yo lwennyini eba looko gy'oteeka mu ki munda. Kitegeeza nti ebintu bino ebimu byetaaza kwekenneenya. Kugamba ebimu simanyi oba mu innovation ministry emu eya innovation eruusi yeyinza obiyingiramu okuteekawo provisions eziyamba okusaba emergency singa omuntu aba afunye obuzibu mu binaabiro ng'ebyo. Kubanga abantu abamu oluusi bagwa nga baali badde basobola okutaasibwa naye ebbanga omuntu lyamutuukirako lifuuka obuzibu. Technologically and the knowledge of technology gye wagambye kuba technology wangambye alina okwongerwamu amagezi agategeera technology. Yes. Ongambye ekisooka obugazi. Ekyokubiri ebibaafu biri ebikyali eby'ebbumba okukyusibwa. Ekyokusatu ongambye kapeti eyarabba awo sitegeddeewo ku kapeti eyarabba. Waliwo budoma nga onolaba domat. Domat wabeerawo obuntu nga bulina ng'obupiira ng'omuntu asobola kuseererako ku ttayiro ne ku bigere. Bubaamu obugondogondo bulinga bukontuwa. Ng'akantu k'emmotoka kati n'ekyokubiri wabeerayo obisapatu ezaalabba ezisobola okwambalwa munda. N'ekirala ekinaabiro kyalibadde kye kisembayo mu nsonda nga tonnatuuka ku ttoyi. Sinakindi omuntu ayinza okuba tagenda kunaaba agenda mu ttoyi naye olw'okuba nti waliwo munne eyanaabiddeyo n'alekayo amazzi n'atagalaba mu kulinnya okuseerera automatically n'agwa. Bw'obanga wazimba ttoyi ng'eri mu kinaabiro ekinaabiro kye kyalibadde kisembayo eri mu kasonda ttoyi nga yeesooka eno ku mulyango. Yes. Kubanga hygienically bw'onaabira wano ewasooka nnyinza n'okutya okugendayo nga ndowooza oba baafuseewo. Oyinza n'obuteeke egendereza n'enninnyawo nga saategedde nti baayiyeewo amazzi. Yes. Nkutegedde bulungi. Mpozi ekirala mu nsi mba mugenze mu nsi esukkuluma ku ebyo technicalities. Olulala oyinza okukeera ku makya nga bakikozesezza nga diversion. Oba nkitegeeza ekinaabiro yeeseyo byonna bisobola okutta omuntu naye ate ne diversion omuntu ayinza okyeyambisa olw'ekyo ekibaawo. Abantu bagamba nti omuntu bamukoze ekikyamu ne bamusuula ku kkubo balowooze nti emmoloka emukoonye kubanga okitegedde. Oli basobola okuyombaganira mu nnyumba ne balwanagana. Oli n'amusibamu omuggwa n'amusiba waggulu. Kati n'amaliriza n'ategeka enfa entegeke. Naye postmortem ate yeeyamba ebyo. Naye ng'abantu bangi abafiiridde mu binaabiro postmortem zaabwe report w'ogenda n'okolera ku keesi ezo n'ozinoonyereza ojja kwesanga nga baakubawo enkoona. Kati inginiya nsaba okubuuza biri ebintu bibiri.
ennaku zino wajjawo kye bayita class ey'abagagga eyo omutindo gw'omuntu obulamu bwaddukanya. Naye ate ggwe ogambye nti ekinaabiro kino ekigazi bivaako nnyo leenya. Kati omuntu akola atya? Azimbe ekinaabiro kigazi, ayawule ettooyi ku gundi, azimbe kafunda, akola atya ate asigaze kiraasi? Ekisookera ddala nga we nkugambye nti tekinologi wajja knowledge gye tulina okwadvansinga. Omuntu takyasobola kudda mu kanaabiro katono wabula ate ekinaabiro ekigazi nakyo kiba safe. N'omugaso gw'ekinaabiro sooka ne weebuuza guba ki? Nti kunaaba onaabira mu space yenkana ky'onaaba odduka 100 onaaba odduka 25 zeetooloola ekisaawe oba fokasi y'okunaaba yakuyingira oba kuyimirira mu shawa n'ekuyiira amazzi oba yakutuula mu kibaafu n'onaaba oba n'orelaxinga. Kitegeeza bwe kiba kinaabiro wadde ozimbye kigazi shower unit wali gikozesezza. Shower unit ke kanaabiro ako akateekebwa munda mu kinaabiro ekigazi akafunda mu kinene. Weebalenge kubanga is the shower unit. Mpulira. Unit gy'ogenda okuteekingira mu shower gy'ogenda okunaabiramu eba ebikire onaabi. Mpulira. Abantu b'embuleesinga shower units mu binaabiro byabwe kubanga ziziyiza amazzi gano okusammuka we gatalina kgenda, ziziyiza oluusi privacy obutayitaagisa kuggalawo kise omulyango gw'ekinaabiro oguli main. N'osigalamu nga ozizzaawo buzza. Ozizzaawo buzza. Keesi ya emergency omuntu asobola okudduka n'ayingira ekinaabiro. Ekinaabiro waneeno onoogamba ttooyi. Omulyango ogwo ogwa ttooyi guziyiza ekiswe olusu olubi okufuluma okugenda mu nju. Naye teguziyiza muntu azze kuyingira mu nju oba azze kuyingira mu kinaabiro. Wabula omuntu ng'agenda kwetaawuluza nawo yalibadde agamba kanzizeewo nsibe kubanga aba atudde. N'ebintu bingi ebisobola okwapeninga. N'ekirala abantu abayingiza amasannyalaze mu binaabiro bakozesa abantu abakugu mu connection y'amasannyalaze ago. Ekirala ojja kwesanga amasannyalaze leero abantu tunaaba amazzi agookya tulinamu water heaters naye zakonektingibwa zitya? Ojja kgenda mu kibaafu naye nga water heater already efunye leakage ey'amasannyalaze agasobola okuttira mu mazzi. Ojja kuswitchinga on water heater nga ejaminze. Kale ebintu bingi. Ekintu ekyo ate kyogereko kubanga amazzi n'amasannyalaze bittirawo. Kati heaters zino zijja ne zibeera nga ziriko amazzi ate ziriko amasannyalaze ga heating ate gaba mangi. Kati tugenze mu smart world. Kusawa ya toys a sensor. Zo zennyini. Tugenze mu bindabirwamu ebiziri mu binaabiro zonna za amasannyalaze za touch. Kale abantu abaconnecting ebintu ebyo babeere sensitive babeere keen ku byo. Abantu abasinga be bakyereetera kubanga ajja kwagala okukozesa kamyufu w'okukyalo. Yes, akozesa ekintu ekya smart. Ekyomu generation empya ng'oli tannaba upliftinga mindset. Oba knowledge ye nga tannaba kujja advancinga kutuuka ku technology. Ng'akyakola biri ebikadde by'amanyi omuntu ajja afiire mu kinaabiro. Nkutegedde bulungi. Kubanga waliwo abantu abagamba nti kanaggweramu eyo. Nze ng'omuscout we believe we learn by doing. Naye we don't risk. Mpulira. If you are to risk, you calculate the risk. Okukola ekintu. Mazima. Abantu enzimba y'ebinaabiro bamanyi papasi yakyo manyi kyannaku okuba nti okola ekintu naye nga tomanyi mugaso gwakyo. Kati njagala kwogera ku sabbuuni. Waliwo n'obumaati buno obubeera ku mulyango w'esimuleko amazzi ng'ofuluma ekinaabiro oleme kuddugaza nnyumba.
kwegamba ate ye sabbuuni yakolebwa atya kuba waliwo obuntu bwe muteeka mu binaabiro buwanikibwako sabbuuni ate bikola bitya sabbuuni yasinga okuseereza ebinaabiro sabbuuni obuzibu bwe bwasingira ddala wagwa wansi taggwaawo nga kyovu nga kigudde wansi sabbuuni w'olina omumuteeka w'omutuuza mu kifo ekituufu ekitula ekyo ne kitagwa wansi wano w'amazzi w'oba onaaba gamwozaawo sipiidi naye ate w'otamuteekawo w'alina kutuula oba bw'omuteeka w'alina okutuula oba otaasizza naye ebintu byonna biba mu shower unity. Nja kusembayo nkubuuza inginiya mpulirako simanyi oba kituufu mpulirako nti waliyo tiles ezitaseerera ez'omu binaabiro eziteekebwayo nga zo zanjawulo mukko nga tezifaanagana za mu ddiiro ekintu ekyo kituufu ekituufu mu mentality gye tuba tugitaddemu bw'okiteeka mu bwongo era kikutta teri tayiro etaseerera naye waliyo tayiro eziri friendly nga teziseerera nnyo wadde kolansi aseerera emmotoka ogiraba yalabba omupiira naye ate kolansi wemmotoka weyeekanga osiba n'olinya breeki nga breeks ezo wozirinya amangu eseerera wadde kolansi ekise wadde tayiro zonna zonna zetutambulirako mu nnyumba ziba teziseerera kubanga teziriiko kizireetera kuseerera tayiro egenda mu kinaabiro ebeera rafu naye rafu ali smooth wabula tayiro ng'omuntu kye yaligambye nti tayiro gye nkozesezza ya maati ebeera rafu naye nga kali smooth ne wabeerawo rafu nga wonogamba granite eringa glass naye nayo bagitambulirako nga teseerera kubanga teyina nga wonogamba nti omuntu oyo si muyombi yes si muyombi nga tebannamukyokooza so bw'omukyokooza asobola okuyomba naye waliyo kwe kayombera nga ye buli kimu ne wabeerawo kayombera nga ye newe tayetaagisa akola ki ayombawo tayiro zonna tukiteeke mu mayindi nti ziseerera naye ki ekizireetera okuseerera Kkwo amazzi ne oyiro bireetera tayiro okuseerera kyovola wadde garagi bakugamba yambala safety boot eyalabba wansi naye era ofundikira oseeredde naye eyambako okukendeeza risks. Omanyi olunaku olwaleero engeri gye mulimu mu nkuuka y'abazimbi ngera kuba inginiya nkomaawo byentegedde obugazi bw'ekinaabiro okuteeka ekinaabiro ekitono mu kinaabiro kiyambako nnyo n'obutaggala luggi obuteggalirayo kompulitire okukyusa ebibaafu bino ebyagundi bisikizibwe ebipya ate toilet ewaffe toilet zitera okuvaako ekisaanikira n'okireka loga ekyo ate kiyamba kino okisuula ekya pulastiki kwegamba kyentegedde osobola okwambala waliwo ne sandals eza rabba ezitaseerera ku tiles waliyo carpets eza rabba ezitaseerera toilet erina kuzimbibwa nga yeesooka eno ng'ekinaabiro kyekisembe eno okwewala okuteeka bulungi sabbuuni mu bifo waalina okulaga ndowooza tujja kusembyayo nakukyekinga ku kinaabiro kibeere nga kiyonjo nakyo nga bakyeekingako kubanga waliwo abeerabira ebinaabiro nga tekiinakko ne ekirala kyogambye kwekwo ekyo ekegendereza amasannyalaze naddala bannaffe abalina zi heaters ne smart gadgets oba smart equipment oba material mu binaabiro no communicating nti nyingidde mu kinaabiro munno omugambako nyingidde mu kinaabiro waabala obudde alina kyawulira asobola okukonkona nti okyali okke kyekiyako munno kubanga kyannaku omuntu okugwa mu kinaabiro ku makya ssaawa 4 ne mumuzuula ku ssaawa 8 nga mubadde waka kati basingo beerabirire abatalina ababeera mu mayumba ne waba ku ssimu yaligambye nti amunaye kati nyingidde mu kinaabiro kubanga wasalawo okukolagana na ssimu okutya obuvunaanyizibwa ojja spending
ebiwomba bigwa byokya ono engineer wa Stone Roofing and Construction Company bano nga ba contractors ate era nga basajja bazimbi be bakyasinze okubeera abayiiya mu ggwanga era be baleeta enkola y'okuseresa amayinja obasanga Nansana ku kisaawe kya Municipal Council ate balina ne engeri omusajja abakulira gyali omusikawutu ye commissioner w'abasikawutu mu bitundu ebyo ojja genda ku Scout Paradise kasitoyita ku kooti y'e Nansana ojja kubanga ogenda rero balina omwoleso gw'abazimbi nyinza okuba mbaweereza programu eno nga oguwedde ekawungeezi naye ate tekikugaana kuyita ku Scout Paradise and Innovation Center mwena abazimbi abalina emwagala okuyiiya mwettanira ekifo ekyo mwebuuze ate ku mukugu abasingako yingini nja kuba nkulaba omulundi omulala era sebo nkusiibudde ensaba okutegeezaako sebo munnaye nasituddwa eddaala ndi assistant chief commissioner wa Uganda namba kwasagana mu by'obuyiiya n'okukuza ebitone sebo nga tewaŋŋambye kulya amasala nga nze ntero zakyasinza okulya amasala kale tukuyozaayoza sebo ate era bagamba nti nno kiweebwa kigwanidde mu ngeri eyo sigamba bugambi nti kyakubuukidde nze kyemmanyi okigwanidde era okikoleredde ku mulundi omulala tuli batwogera ku kirala inginiya musiibudde weeraba sebo Amina tata akume. Tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Abange tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Abange tufukamire ffenna twebaze Katonda alyoka akulembere eno eddemu emirembe. Tufukamire tusabe twebaze Omutonzi alyoka akulembere eno eddemu emirembe.